Lumbuye live ye channel yokka empoomu ensunsule ekutuusaako buli kimu ekiri mu ggwanga Uganda. Subscribinga ekigambo ekiri awo ekiriko subscribe gwe kinyigeeko osubscribinge kabeero kanyigeeko obeerenga ofuna notification. Buli lunaku tosubwa Fred Lumbuye live ku channel eno akaaba amangu tosembera. Kimangamba nti embulira tefa yonna. Nti nze kamwa kwogera bwe nzijjawo ne mbagamba nti ekintu kino kiri ABCD kigenda kubeera bwe kiti. N'okitolanga ekintu ekikulu tosobola kufuna buzibu. Naye omuntu atafunye kumanyisibwa oba kutegeezebwa bw'atuukibwako obuzibu kiba kitegeeza teri muntu yamutegeeza nti obuzibu bugenda kukola ki bugenda kutegeeza bugenda kutuusibwako. Y'ensonga lwaki nti embulire tefa yonna nti abantu abasinga obungi bategeezebwa kiba kitegeeza bafuna information tebasobola kufuna buzibu olw'ensonga babeera informed oba bategeezeddwa kiki ekiyinza okuddirira. So batugamba nti embulire tefa yonna kitegeeza nti omuntu oba ofunye information ogitegeera togenda kuba ng'ofuna obuzibu. Njala tutandika n'ekigula lujinga kuba omulango gutakungula okutegeeza bannayuganda mwenna naddala mu Buganda mu Busoga ne mu Bunyoro wepo ne mu Bwakabaka bw'Ettoolo. Mwenna bannayuganda bawangaalira eyo mwenna mugasawudde muti ba Muganda bannange nkuba omulango gutakungula. Ensi gye tulimu yabakagwa nsonyi bwe bava mu kusonyiwala ne bafuuka abantu abatemu lw'ensonga nti ensonyi zaabayita mu maaso zaabana abamaaso bo ensimbi kye kisinga obukulu mu nsi yaabwe kye baagala okuba nga bakozesa. Wetwogera essaawa zino baganda baffe bangi batuvudde ku maaso olw'ensonga nti abantu abalowooza nti bafuga eggwanga lino ababbi abatemu bo beesulira eggwa naggamba mu kuba nti bo baagala kuweza mu muwendo gw'abantu nga bafuna ensimbi okuva mu bitongole by'enjawulo nga bazifuna okuba nti bazigulamu ebintu bye baagala okuba nga bakozesa kumbe ate bannayuganda bali mu kufa. Wetwogera essaawa zino bannayuganda bangi bali mu kutobokomoka naye ng'ekibattisa bwe buseere bw'amalwaliro agali mu Uganda ng'ate ne bye babakolako bya nsonyi nnyo tebikyasobola kuba nti bibakozesaako okuba nti bazza obulamu. Wetwogerera kasita kakutanda omuntu yenna n'olwaza omuntu wo n'okinimbuka ng'omutwala mu ddwaliro eyakwalula beesiridde. Wetwogerera omuntu omutwala mu ddwaliro edde mu Uganda ne bamala ennaku 2 bakusaba wakati wa $5 ku 6 sinakindi okutuuka ne mu 120 kisinziira muntu kika ki gwe bafunye okutta okuwa omulambo guba gwa bbeeyi nnyo n'okusinga emmotoka gye weegulidde oba poloti oba ennyumba gye weezimbidde. So buli muntu anjagala ategeere nti Katonda nga bwe yatuwa amagezi okutegeera eya yakuwa obwongo okweyiyiza n'oga nti kino nja kikola kino sigenda kikola. Njagala kusanyukira mwenna abafunye information abagenda bagitambuze ne mutegeera nti okwejjanjabisa okwejjanjabisa nga tukozesa enkola ey'obutonde kintu kikulu nnyo era abantu bangi nnyo bankubiddaana amasimu nga basusse bulungi nnyo era nga bawonye olw'okuba nti tubadde n'abasaba basomesa naye kenyini nga mbategeeza nti kino tokikozesa bw'ofuna kino ogenda okole kiri abantu basobodde okuba nga bakoze eki basuuse okusinga okugenda mu ddwaliro bakola kyo bategumbulirayo. Wetwogerera essaawa zino kati kantandike n'ekigula lugi bulungi nnyo. Olunaku lwajjo nabadde mpummuzaamu engalabi yange eno naye ebigambo bingi ebyatambudde ku social media naye nze n'ebitunira kyamuli ng'essalambu eri ensenke sirwakuba nadde siriiwo era nakati wendi njera tutandika bwe nti Omumpembe Yoseriti Bahabura Otabase omutano wa Karekezi ayina enteekateeka ennene nnyo eri bannayuganda n'okusingira ddala abaana bannambi mu Buganda. Wetwogerera amalwaliro agasinga obungi nfunye information okuva mu basawo abasinga obungi nti babasindise ku luwummula olw'obukakke naye nga tebasasuddwa emyezi 2 ensimbi nga bazibawadde. Kino kitegeeza ki? Omusawo aŋŋambye nti munnange tulina ekizibu wano mu Uganda nti ye abasawo abasinga obungi abamanyikiddwa mu malwaliro bonna baweereddwa ensimbi zaabwe za misaala gya myezi 2 bagende bawummulemu naye ng'ate bakitegeddeko nti amalwaliro gano gateereddwamu abasawo abatali batuufu abava mu kitongole ky'ebyokwerinda ekimu ekitakkiriza mu mateeka kya SFC okuba nti kati kyekisaze okutwala amalwaliro gonna mu Kampala wepo n'amalwaliro agawo bannannyini agamu gafuuse babbulooka abasobola okukwatirira abantu bano ne basindika amalwaliro amere ogendo battirayo. Kati njala okutegeeza buli munnayuganda yenna eerwazalwaza n'oliramu kasikonda n'oliramu kamunguluze omutwe gukuluma ekifuba kikuluma oggwamu amaanyi ofuna olusujjasujja gwe ne weeyanguya olw'akatengo n'ogenda mu ddwaliro nkubuulira togenda kudda bagenda kukuttirayo kubanga abasawo abali professional bamenyiddwa Yosete Basala mutano wa Karekezi nga bayita Minister of Health bagambye abasawo bonna abasinga obungi bawummuzibwe nga basasuddwa emisaala gya myezi 2 SFC abatemu bano basobole okutekinga over n'ekigendwa ekitamanyikiddwa naye nga tukimanyi lunyengo omusezi agula essowaani nti ekigendwa ky'omumpembe Yosete Basala mutano wa Karekezi kyakutta abantu bano okuba nti aweza omuwendo ensi esesamale emuwa ensimbi. So mwenna mbategeeza SFC yatutte already amalwaliro gano nga bali mu byambalo by'abasawo nga muluza ati basawo kumbe si basawo bano batemu abawedde emirimu abali mu kutta bannayuganda nga bafuna ensimbi. Guno mulima gukola emirundi 2 okutta omuntu ne bamugjamu ebintu bye eby'obutonde gamba ng'ensigo ebiwowolo omutima n'obutaago
Nyobutunda ku katale kensi yonna mu ngeri esoboka bofuna wensimbi. Ekyo nga bakimaze n'omulambo gwennyini baguteeka ku buseere omuntu ogufuna ogutwala oguwumuza. So nga ate mukimanyi mu buwangwa waffe bw'ekiddugavu nti omulambo kintu kikulu nnyo olw'ensonga nti bwe tugufuna guno nga gumaze okufa tuba tugutwala ku butaka obwabwe okuguwumuza abaana n'abazzukulu we bajja nga bali makubijja bino okusinga nga bajjukira abantu baabwe sengaawe kojjaawe taatawe wepo ne maama nakabutuzi okuba nti batwala ku bijja byabe ne bawummula okuba nti batulaberako nti ebyafaayo byaffe bakubuuza ntambula ng'omuntu gundi ng'osobola okulaga obuvo n'obuddo okulaga ebijja ebyo nti abantu bano bwe bati bwe bafaananga abaatuleka ku nsi kuno. Bwe mugaso yansonga ki tusaba nnyo obuwanna bw'ensimbi kubanga bakimanyi mu Buganda tukaanira nnyo emirambo okusinga abantu abalamu. Era iyo nsonga lwaki kati emirambo gya buseere nnyo malwaliro ng'omuntu bali bamututte bamutugumbula. Bwe twogera kati omuntu bw'akufaako mu kaseera kano mpawe kaaga kikwetaagisa obukadde 5 obukadde 10 ku 100 okuwa omulambo guno oguba gumaze okumala emirimu gyagwo nga bagusse bussi nga bakozesa enkola ey'okuttiramu mu nnaku 2 gy'obeera nti bakugulira ddala n'essimu okugyamu obulamu. Kino kyerokedde malwaliro agasinga obunene ate nga bakikola lunye kubanga baagala ennamba ennene esinge mu bungi basobole okuba nti bakikola bakimalirize bulungi. Wano wenjagala okwambaliza ensonga eno bulungi. Nkimanyi yose lutabasolo ntano wakalekeze essawa zino oyinza okuba toliiko olw'ensonga nti wayiseemu ko Windows. Na bino bigera ku social media bitambule nga bibiri kubanga tujja kumanya amazima. Nkiddamu ebigenda maaso ku social media bitambule nga bibiri kubanga tujja kumanya amazima. Abaganda tugamba nti ewali omukka tewabula muliro. Ekitegeeza nti bw'osanga ng'ewantu nga wanyookawo omukka manya process eddako oba omutendo oguddako gugenda kuba muliro oguva mu mukka ogwo. Nkiggumiza nti ewali omukka tewabula muliro. Nti bw'osanga ng'ewantu ng'omukka gunyooka manya nti ekidda gubeera kubeera muliro. Bwe guba tegubadde muliro nga gwawedde dda kiba kitegeeza omuliro gwasaanyizzaawo dda olukakka olufuluma lubadde olina kye tutegeeza nti wabaddewo ebintu ebyasiridde mu process y'omuliro gw'okwaka. So njala bagamba nti ewali omukka tewabula muliro. Gavumenti y'omumpembe Yesu Tabasira ekulirwa yennyini omufere omubbi kati essaawa zino naye nga naye awuyise Windows ne tuleeta omukyalo omubbi gwe bayita Dana Atwino no si mubbi mulwadde ku myaka gye alabika natenda kubba bwoneka w'abantu mu ddwaliro kubanga ensimbi zammalamu amagezi. Oyo omukyala Dana Atwine mubbi. Then leetera omukyala gwe bayita Simayi Musenero omukyala Musenero ne mubbi. Tulina bafere mu Uganda nga basoma koosi z'obubbi kubanga n'obusawo bufuuse bubbi. Mweke nyini mukimanyi lunye nti teri nsi mu nsi yonna yali efunye second wave nefuna grant okuva mu IMF kebere wa World Bank teriyo. Kebere ensi zonna ezafuna obuzibu nga America, Italy, India, katugambe ne Kenya oba Tanzania teri nsi yali ezzeemu kusaba nsimbi za mulundi gwakubiri mu bwenvu ey'okubiri ne bagiwa ensimbi. Njagala kubuuza Museveni okusinziira ku bukugu bwoga nti olina obukugu n'abasawo mwategera mutya ntegenda kubeera second wave. Era mulina ekibalaga nti weveze oba mu mwafumba bufumbi kitwe mutega nti second wave kubanga enze singa obungi tewali muntu gwe bagenda kuwa ssente mweno gye muyita second wave etaliyo ku nsi ya Katonda. Mwagala kutta bantu tugenda babuusa ate temujja batta. Kati teri nsi nkiddamu Museveni nkiddamu ne babbi bano baddaana Atwine noono Musenero teri nsi egenda bawa ssente nti mugenda kujjanja basenyiga 19 mumuwonye oba mugezeko tekisoboka. Mukole missioni zammwe ez'okutta bannayuganda ennamba n'emunatta miliyoni y'abannayuganda ne munalooking ensi okumala emyezi 7 oba 9 teri World Bank tegenda bawa ssente, IMF tegenda bawa ssente, World Health Organization tegenda bawa ssente. Ekyo mukitegeere. Kati naawo nga nsimbye wakati njala okubaza bannayuganda bwenna abagenze ku mutimbagano gwa Twitter era nziramu okubira omulango gutakungula bannakibiina kya National Unity Platform mwenna abakulembeze Mukulu Mathasi Mpuuga akulira oluvuganya government ku kadi ya NUP. Kubiriza bakulembeze banno bonna mu NUP bagulewo Twitter account. Njalo okubiriza bannayuganda mwenna baagala enkyukakyuka mugwemu akatengo mugulewo Twitter account muzikozese mutandika okubulira ensi kyekiri mu Uganda. Era njalo okubaza mwenna bakoze omulimu ogw'amaanyi bagenze ku IMF ku Twitter account yaabwe nembapokera message ekitaba ng'omu record okuba nti IMF yafunye message eziwera omutwalo gumu kyagenze ku record. Kati twagala emitwalo egisukka mu 5 bafune message bategere nti bannayuganda boogedde kubanga omuzungu akimanyi lunye nti omuntu bw'ayogera aba ayogedde ate taddibwamu. So njala obebaza mwenna baganda bange abakola omulimu gwa Twitter Faustine Masaba, Faizo Mayanja n'abantu abalala mwenna bakola omulimu guno n'abawandiisi mwenna mbebaza nnyo kuba nti mukola omulimu guno mwebale nnyo mwebalire ddala era musigale nga mukola ekintu ekyo. So nno bwenvaawo njala genda ku point ey'okubiri nga sinagala kigula lujje.
mwenna abagala enkyukakyuka abagala Obuganda abagala Obusoga abagala Obunyolo wepo n'abagala obwacha abazinga eno message njagala egende gye muli bulungi nnyo olwokuba nti program yambulange mbimbuli njagala bategeeze ekintu kino bagamba atalukutambulire akusibira y'amenvu ate yesitukidde Tonya Matabangufu kitegeeza ki nti bwe weesitukira ogenda okukola ensonga zimu ozituukiriza bulungi nnyo okusinga okutuma omuntu atagenda kubuulira kyajjeeyo ng'ate bw'okimanyi nti omuntu bwe yeekwatira mu kintu kitambula bulungi tukimanyi nti Yosef Tabasire mutano wa Kalekezi yava mu ddiini kati yafuuka musamize bwe yava mu busamize n'akwata emundu okutta abantu bwe yava mu kutta abantu n'afuuka omubbi kati yafuuka kkangabaana n'atoonona ebyobuwangwa n'ennono byonna mu nsi yonna mu Uganda kati tugamba nti bwe tuti nti akufumbira ey'omutwe omufumbira abigere ne mwenkanya evvumbe kitegeeza kitya oba kitevunulwa kitya kino nti ku nte kuno ente eno nga mumugiraba eyina emigaso mingi nnyo ku yo nga jjo kubanga na buli kimu ekigiriko kirina omugaso ku yo naye eri abantu abawoomera ebigere by'ente eri abawoomera omutwe kati bwe mubanga muli ku kyalo kyekimu oba muli ku mizigo nebawo n'agula omutwe n'agula omutwe n'aguwokya evvumbe ne liwunya kati nawe omulaga nti olinamu ensimbi oba olinamu omusobola okugula ekintu kyekimu gw'ogenda n'ogula ebigere naawe n'obyokya ne mwenkanya evvumbe kye bayita nti mwenna mwenkanyizza evvumbe ate ne tugamba mu Luganda olutuufu nti bw'otega omutego oyitayo n'ogukeberako sinakindi bayinza okugutegula kati Museveni ono yatega emitego mu ngeri gye yagitegamu edda nga yakajja nakati akyagitega ngenda kusaba bulungi nnyo n'obuwombeefu baganda baffe mwenna abatabaazi abali mu Buganda abali mu Bunyolo abali mu Busoga abatabaazi mutuyambe mudde mutabaale mu bifo byammwe eby'ennono ku nsozi wepo n'embibira wepo n'ebintu ebifo ebyenjawulo gye mwatabaaliranga mutandike okutegula emitego gya Yosef Tabasire mutano wa Kalekezi gye yakola mu bwakatonda obwaffe obw'oku nsi naddala obw'obuwangwa akitegedde kubira katonda mu ngalo kubanga saagala muntu muleka mabega nga tategedde bwe ntegeeza bwe nti ngamba bwe nti omumpembe bwe yali ajja yakwatisa nnyo bannayuganda nga balowooza nti muntu agenda bayamba bakwata ebyobuwangwa n'ennono omuli obuwangwa emisambwa n'emizimu ne bagimukwasa okumukulembera mu lutabaalo bwe yaveeyo n'amala ati najja n'agyeddiza naye nga batugamba nti naffe omuntu bw'akola ekintu omukola ekintu ngenda kusaba buli mutabazi yena gy'ali mu bwakabaka bwa Buganda obwa Busoga obwa Bunyolo n'obwetto olw'eppo ne mwobo bwalanzululu mwenna bayitibwa abatabaazi mwemanyi be bantu abatambula ku lw'obuwangwa n'enno okubanga bagenda okutabaalira empewo emisambwa emizimu wepo n'amayembe okuginoonyeza n'ogikumira ebyoto ku nsozi ez'enjawulo n'ebibira ebyenjawulo mutandike okuddayo okutabaala okutegula emitego gya Museveni gye yatega kubanga bw'otega ate bamala nawe ne bakutegulula bwe tunaakola ekintu kyekimu eno struggle tuba tugyongeddemu ebirungo n'okutaasa obwakabaka waffe mu buli kitundu kyonna ekya Uganda kino kiddamu nti omuntu bw'agenda n'akuloga ate naawe togenda mu ddwaliro lya muzungu bagenda kukujjanjaba naawe ogenda ku muganga agenda okulogolola eddogolyo lye lyakusindikidde tukitegedde Museveni agenze ebitundu bingi nnyo okujja ebyobuwangwa bye n'abyonoona naffe tukole ekintu kyekimu nga tugenda okudda embifo gye yalaga oba gy'ataalaga tutandike okutegula emitego gino sinakindi n'ebintu bye yakola naffe kennyini tubitankuule tuba okusobola nga tukwata omuntu ono mavumbavumba bannabyabufuzi bakwata eri ababiwangwa n'enno bakwata eno abakola ku mitimbagano egigaana ensimbi okujja namukwata eno abasirikale namwe nga musitukiddemu ekintu kino kirikuba tukiyole nga n'emyezi 6 teginnaba kubanga weegiri so nga ate ne Mukama waffe Katonda eyatondeka eggulu lino okutali mpaji gyali naye atuyambe era nga bw'atandise otuyamba okugonza omwami ono mu ngeri yonna esoboka kubanga tosobola kukuba myaka Katonda aba yakusalira nti awookoma era woolina okukoma so nno mwenna abatabaazi mbakubira omulango okutakungula mugende mutandike okutegula emitego gino temutya kubanga guno omuntu mugukola teri agenda kutegera nti wakoze omulimu guno mu kino babanga yatuloga yatuwunika tugende naffe tukole omulimu gwe gumu tusamire tukume ebyoto tudde ku nsozi tutandike okusamira tusobole okusigukula omumpembo muno n'okumuggyako ebyaffe bye yatwala muno mulimu ki njala kutegeeza abatabaazi mwenna abali mu bitundu ebyenjawulo ku bitundu byaffe ebyobuwangwa Museveni gye yagenda gamba nga ntegeddeko lunye nti ne wiiki nga 2 omumpembo ono yatumya ekibinja kye ky'abayayi ne bagenda ku mboga ya Nakayima gye yatwala ente empitirivu n'okuddamu okusaba emikisa okuba ng'afuga eggwanga n'obulamu kitakyasoboka eno nno basobola okugenda ewa Nakayima mugende muwonge mutegeeze emisambwa ejjo nno negisanga wa Nakayima nti omusajja gwe batandise okuwa obuyinza buno oba okuddiza amaanyi gano si musajja omutuufu kubanga si Munnayuganda abo nno abatabaazi beeyo ewa Nakayima naye mba nga temugenze wennyini mu kifo kya Nakayima musobola okugenda ewa Namukoola empewo zino muzinyonnyola bulungi nnyo mu Luteesa bwe musobola okuteesa ne mbagamba nti wadde mwakoze obulaame n'omuntu ono mubukola mu bukyamu kubanga ye kennyini yali mu kusaanyaawo ebintu bino byennyini ebyo mine bitulwanirira
bwe muva ontegeddeko nti bwe tugenda ewa jjajjaffe bulamu eno nno yettanda wawalumba ennyini gyensibuka eno nno bajjuzayo dda buli kintu kye bayitibwa omunyarwanda amanyi Oluganda n'obulombolombo n'ennono ekifo bakisalako dda kyovula nti n'abantu abagenda okweyanjula wa jjajjaffe bulamu tebakyafuna mikisa wadde ofuna ebirooto ebisobola obbalootesa nti basobola okukola emirimu gino olw'ensonga nti omumpembe ono yagendayo n'akyalayo n'ateekayo abasiige be abali mu kusiguukula empewo zonna eza Buganda kwotadde ne jjajja bulamu era ntegezeddwako nti jjajja bulamu ono yandibanga ekifo kino yakisenguka dda ayina waali weyeetyebese wafunye obuddamu ng'ensonga zino bwazitegerwa olw'ensonga yamanya nti ekijja si kirungi kubanga yo ttanda baagiwamba dda nga Museveni bw'akola ebintu bye so nammwe abatabaaza badde batabaalira wa jjajjaffe bulamu mwekolemu omulimu mutandika okutegula emitego gino tugenze ku batabazi bwenna batabalira ku nsozi za Buganda eziriko emisambwa emizimu nammwe mugende mukole ekintu kyekimu wepo nammwe abatabalira ku mbuga zonna eza Buganda okuli ensozi okuli ebibira wepo nefu byonna ebyebwanga mu Buganda nammwe mutandika okukola emirimu gye gimu mukole obuyeekera mu mpewo zino mutandika okuba nti mwawulamu amaanyi g'ono omusajja nga bannabyabufuzi bakole ebwabwe nammwe abali ku mitimbagano mukole byammwe n'abali mu kuwandiika okulemesa ensimbi nga bwe bakole omulimu gwe gumu kansubire nti olwala tukwataganye bulungi nnyo mu kiggula luggi era tukitegedde bulungi nnyo awo nno nga mmaliriza bwe mba mukola ebintu bino mufeeko okula nga mukola kaffecce nga temutegeeza buli muntu yenna tugenda kukola ekintu kino olw'ensonga nti abantu abali mu Bulange Mmengo abalina otubuulira ensonga zino bonna batunulira kyamulinga essalambu ery'ensengo olw'ensonga nti bajja embuto ziri wansi kati embuto z'abagejja zibalinga entuumu za kasasiro bali mu kuba mpi kubanga bo baakwatamu ebyabwe bali mu kutta busi bintu biriwo so nga ate balowooza nti bo be baasooka mu buwangwa buno so nga ate bakola nsobi njagala bategeeza nti bw'oba okola ekintu kino tobaako gw'obuulira kubanga gw'onoobuulira yajja okujja olugambo luno alutwale mu kino ntegeeza ki okufaanana si Luganda si buli muntu gola nti ayogera Oluganda n'akokya ebikokyo oba n'akubulira obuvo n'obuddo kumbayinza okuba akulimbye nga n'obuvo bwe tebutegerekeka mutandika okubanga mutandika okwekengera abantu bano okusinziira ku programu gye ngenda okusoma wansi wano olwaliro nedeese bulungi nnyo nina omuntu eyayita nakinku eyakola emivuyo gyonna mu Buganda buno egiviiriddeko ne Ssaabasajja okuba nti embeera gyalimu ng'omwami ono yayita kafulu naye wennaamaliza okusoma ekiwandiiko kino ngenda babuulira enkomekerero ye bwegenda okubanga ekomekerera kubanga abantu bano beefulira nampulira zibi ne balooza tesobola bategeera so nno gyala fundikira ekiggula lugi kino nga mbategeeza ne buli muntu akwate wakutte tusobole okusindikiriza ekintu kino nga nena bwe gisimufungize mu kaseera mpawekaga kubanga ono omusajja twagala amaleko wadde emyezi 6 era kumaye katukatonda ali ku saidi yaffe yensonga lwaki mulaba nti omwami ono atandise okubanga atambula ng'alinganga balugu ayuga anaakwata ku mutuba ng'ate n'ekibuyaga mungi so nno bwe ntyo nfundikidde ekiggula lugi kya leero njala tandika vidiyo eno mbutongole mwebale nnyo abanyumira ekiggula lugi kibadde kiwanvu nnyo njala tandika ne vidiyo eya leero naye nga sinatandika na vidiyo ya leero njagala tandika bwenti bwenjogedde akagambo kali akategeeza nti abasawo bonna abategeera eddagala basindikiddwa ku liivu kitegeeza ki wano ngenda tandika na kano omumpembe Yoseti bahabula otabasoma mutano wakalekezi bwe yammibwa ensimbi mbitongole byonna IMF World Bank n'okwekalakasa k'omukozi wa Uganda yawubyeko olubulu lw'ekigere n'atandika okwogera n'omumpembe ayitibwa omwami gwe bayita Bill Gates mumumanyi bulungi nnyo ono ennannyini yakola kompyuta ate ng'alina n'emirimu emirala emikusifu gy'akola mu bantu abasoma ebiwandiiko ebikusifu mwategeera buli ki omwami ono kyali omumpembe ono yagambye bw'ati olw'okuba nti bamumisiza ensimbi mu bitongole byonna ate nga talina kyagenda kukola kufuna nsimbi kuba tasobola kuddukanya gavumenti nga talina nsimbi yakubidde omwami ono essimu n'amugamba nti ayagala amuwa ensimbi eziri wakati w'obukadde ensimbi eziri wakati w'obukadde 25 ku 3 ez'ensimbi eza Bungereza zetuyita pounds amuwe obukadde 25 ku 3 asobole omukola omulimu gwe bulungi nnyo nga ye omwami ono gwayagala ogukola mu nsi yonna ye mu Uganda ajja gukola agutuuse bulungi olw'ensonga bannayuganda atulabanga ebiyenje basobola okufuuyira ddumu ne tufa ng'akozesa omululu n'omulugube ogw'okuddukanya gavumenti ekimpatiira etaliiwo mumanyi omulimu gw'omuno omwami gwakola kati omumpembe ono bamumyeserere olw'okuba nti alina ettima effutivizi enge ku bantu ba Buganda abaganda bakyali mu terms and conditions oba ku bukwakkulizo bwe bali mu kuteesaako n'omwami ono ku nsonga ezigenda maaso mu nsi yonna ez'ekisenyiga 19 mwe kye mwayita lumima mawuggwe ng'ono omwami agenda kukozesa omusikisa guno olw'okuba nti omwami y'omu ono yali mu sinaagi eno oba sinaali eno ey'okuba nti bagema abantu mu nsi yonna okubagema okuba nti bakendeeza ennamba y'abantu bino ebintu omu basaagala byogera ku mutimbaga guno naye ate neesanga mbyogedde
omwami ono olwokuba nti yategedde teragenda muwa ssente n'asalawo agende omwami ono amubuulire omwami oli agula ekirowoozo kyasobole okumuwa ssente noono omwami akole omulimu gw'oli omwami gw'ayagala mu kutandika okubagemesa kifuba nga teri asiyekizeki yeyagalidde kino bagenda kikola kitya mu bukwakkulizo omwami ono bwe bagenda omuwa obumu buli bwe buti nti omwami ono alina okukola ekisoboka kyonna okulaba nti agema abantu n'eddagala bagenda omuwa oba ddamu oba fu nga bagenda kuzinda buli kyalo oba n'abazinze nga buli muntu waliwo balina okugema buli kifuba nga bagenda kukozesa ejje erya SFC era ambulance zigenda kujja ku kyalo okwo nga ziisa obuzinda luno mukalakasa zibategeeza muve mayumba gamwe mujje babageme olw'okuwonya ekirwadde kino naye mujjukire embuulire tefa yonna kino kigenda tandika era mugende ku byalo bisinga obungi waliwo emizindalo gino egy'okuleeteza obikyalo omumpembe ono yazitaddemu ensimbi mpya n'enkadde okutandika okubuulira abantu bagende babageme naye ng'ate kye babagema abantu tebakimanyi kati nkubuulira munnange oba okyagala enkuyege zikkubira enduulu togeza n'owuba embaliga ng'ogenda okufumita oluyiso luno kubanga ojja kuba weeye agafumba mu mbogo ate nze nja kuba siriyo munnange kubanga atali kutambulira kusibira y'amenvu linda kiggweyo afumita mboobo nembuulire tefa yonna kati gwanagenda ng'owulidde obubaka obwo ng'ate obubaka buno busasuliddwa munnange kimanye nti waliwo ekikendeeza abantu mu nsi yonna kati omumpembe ono okuba nti alina effubitizi alina ekko ku mutima olw'abaganda bo bagenda ekikola naye nga pulojekiti eno egenda omuweebwa ensimbi zino egenda kuba ng'ekola mu kitundu ekya Buganda strictly oba mu Buganda mwokka kitegeeza ki bw'otuula kakyayiko ng'oli ebiberenge ku TV yawo oba ng'oli mu ddiro lyo n'abaana bo sooka weewuunye ensi eno etutwala luddawa abantu abatasobola kwewummuzaako kutuuka okuba nti bantu banno balyamu olukwe ofune ensimbi mu bintu ebisobola okumala obulamu bw'abantu gy'obeera nti gwe ku nsi kuno oliko olubeera nti ogenda kuvaako naye ng'ate saa yonna eyakwalula ejja kuba esiridde bannayuganda mwenna naddala abantu bali mu Buganda mwegendereze nnyo omulango guba kubibwa ku rediyo ku matelefayina ku bizindalo nti mugende mwegemese kubanga ono omwami kasita amala okukkiriza n'oli omumpembe ku bukwakkulizo bagenda basindikira eddagala erigenda okuba nga libakuba ku kyalo nga bakizingako obuzinzi n'amagye buli muntu bakutwala na bugisi bufungize nga kati okwegemesa kugenda kufuuka nga tiketi ya musolo abamanyi omusolo mugubuuzeeko engeri gye bagukwatanga baasibanga obuguwa obufuluma amakumi mu kitundu kino nakiri babakwata kifuba ne babagenda ne bamasasula omusolo atagulina wasibiranga kugombolola nakino bwe kigenda okuba bagenda tandika okuba nti bazindako kyalo ku kyalo ng'okugema kwa mpaka nga kino kivudde omwami ono okubulwa ensimbi n'agenda ew'omumpembe oli kubanga alina ekigendero ekikendeeza omwana w'omuntu ku nsi gw'ataatonda amuwa eddagala balireete bali bakube ku kifuba kumbe bwe bakuba eddagala lino eyakwalula eba esiridde kubanga mujjukira nabaga buli munnayuganda alina ekirwadde kye ng'omuntu kati basobolako kuba birwadde bino n'osobola okubanga osobola okudda engulu okuggyako okugenda obugenzi ekaganga nga katonda akulisiivinze ng'ogenze mu ngeri eyo omulimu guno bagenda gukola nga beeyambisa ejje eryabwe eritali mu ssemateeka wa Uganda erya SFC okuba nti ligenda kuzingako kyalo ku kyalo nga bakwata omu ku omu kukuba mpisa oyo bo nga bagenda kino bagenda kikola mu Buganda bwokka kigenda kubeera kyabuwaze nga tekiriko muntu yenna akkiriza kati nga bagamba nti buli muntu okwerinda si buti entambula ensanafu etambula egaludde kiri gy'oli okuleka obulamu bwo Katonda bwe yakuwa okubukomya ku lunaku lwe bakukuba empiso kiri gy'oli okwerwanako oba okulaba engeri gye mugenda okulamu ekintu kino naye nze mbagamba mu ssemateeka wa Uganda nga ne Katonda yakutonda akuzadde yakutonda butonzi mu lubuto lwa nnyoko oba omuntu mbozakitawo ne bakuzaala mbalalira mu linnya lya Katonda awangaala n'awalamula ensi yonna temukkiriza bakolako bikolobero bino obwe butemu obugendo sembayo okuba ekika ekya waggulu temukkiriza omwami ono eno tuviira mu ggwanga lyaffe kubanga si Munnayuganda musajja Munyarwanda atakyafaayo ku bulungi bwansi kubanga yafa kufuna nsimbi gy'obeera nti bayogera muziika nazo ng'essaawa zino yeewuunya kiki ekimutuuseeko nga mbaga nti ayise Windows mu Buganda mwokka mu bagendo kikola mwegendereze nnyo era ensonga lwaki mulimu lockdown mwegendereze nnyo yensonga lwaki mulimu kafyu mwegendereze nnyo yensonga lwaki bizinesi zammwe bazizinzeeko mwegendereze nnyo yensonga lwaki deployment zikoleddwa ez'amagye mu Buganda wokka ewala tewali kintu kiriwo okuggyako mu Buganda nkola vidiyo eno nga ngikola lw'Abaganda mwenna naye nga nkimanyi nti abantu abasinga obungi abava mu bitundu ebirala by'eggwanga mwenna mwazimba mu Buganda mulinamu amataka mulinamu ziffa mulinamu amasomero mulinamu n'amaduuka mwawasaamu n'okuwasaamu kati olw'okuba nti
Aboluganda bitate bikoonagana buli muntu atwale message na agitegeeze munne oba oli mukyoli oba oli munyankole oba oli musoga oba oli mutolo oba oli muki mutegeeze baganda baffe bonna babere bulindaala ng'asula wansi timusiwa bazze tagenda kuwanuka kadana logo wansi na kuba nti afuna ebisago nga musisi amaze okunyeenya kati ensonga ngikomezza buli mwagitegeere nkantandike video yennyini mutegere obuganda kyekyabutuukako era ani yaleeta obuzibu no mu Buganda. Era nga nfundikira ku nsonga eyo njagala mugende ku mutimbagano ogwa Twitter mulumbe omusajja ne foundation mugitegedde ye bayita Bill and Melinda Gates mubategeeze nti we are not interested in their business and they are dealing with this gentleman on their own because we don't recognize him as a true elected leader of Uganda because for last we elected Robert Kyagulanyi Ssentamu as our official president. So whoever on Twitter, please do me a favor, open your account, go at that Twitter account of that gentleman, please inform him that we are not interested in his project between him and himself because we are not interested. We are human beings. We are not guinea pigs. We are human beings and we decide on our own because the Constitution of the Republic of Uganda gives us rights to decide on each and everything. And there is no anywhere in the Constitution of Uganda where it states that you are supposed to be immunized forcefully. No. It's alright. It's your right decision to say yes or no. So if you know that you have that right, please go and treat against that move. Because this gentleman doesn't have money, so he's just rotating around asking money, but in bad faith. In return, he wants us to be dead by using unauthorized so mubitegedde ngenze ku kiki ekyatoka mu Buganda era ni yakireta abamanyi olugero luno mulumanyi bulungi nnyo nti Uganda yalimu obwakabaka mu bitundu ebyenjawulo bya Uganda naye ng'okusingira ddala obwakabaka bwa Buganda bwali obw'amaanyi bwasanyizibwa mu mwaka gwa 1966 oluvannyuma lw'omumpembe Milton Obote Opeto okulumba olubiri luno ng'akozesa musajja mukulu omugenzi Idi Amin Dada bonna bagenzi naye nga era oluvuuvuumo n'olugambo n'obukyayi byava mu mumpembe Yosef Tamasomutano wa Kalekezi eyawanga mukama we Obote amawulire amafu olwokuba nti ye yajja lunye nga tayagala Baganda era n'ensaasira mwenna Baganda beeyita Baganda abakyatula n'omumpembe nga muli ku sowaani y'emu tabaagalangako ate tali baagala akyogedde lunye muganya okutegeera omwami ono bw'amala okusaanya Obuganda kubanga yaliwo nga yali mu lukwe luno era kyamunyumira nnyo kwekola enkwe ezenge okutuuka n'olwadde okuba nti yafuuta badde ku Buganda okubusaanyaawo bw'atuuka okwagala okuyeekera era yeyeekera waffe wano ne tumuwa abaana baffe bajjajjaffe bakitaffe ne bagenda okulwana olutalo ne baluggusa bulungi nnyo naye bonna abasinga obungi abaleka mu nsiko ng'amaze obbatta mu kubatta bano yasalawo okuleeta Abanyarwanda be okuba nti balumba eggwanga Uganda ne balitwala nakati balituddeko naye mu nsonga zino wakati wa endagaano ezaakolebwa wakati wa Buganda ne Museveni ono mwe mwalina okuzza obwakabaka bwa Buganda era banne bamuwakanya bangi nnyo omuli Sejjusa Dr. Kiza Besigye n'abalala abali mu lukiiko ntoza obwakabaka buno y'olwokuba nti yalina ekigendererwa kye nga tayagala kunyiiza bantu yasooka n'abozzawo naye nga naye alina ekigendererwa nti essaawa ejja kutuuka abujolonge era abusse mu bigere bye nga bw'ayagala ekigenda mu maaso olwaleero mu kino yatulanga n'asala entoto ngenda kikola ntya kyova yalaba nti mu 1993 yasalawo nti obwakabaka buno abuzzeewo era ne tugenda enaggala bibuddo ne batikkira omutanda waffe Ronald Mwenda Mutebi wookubiri era saazi nali ku Namulondo bwamala omutikkira Ssaabasajja Kabaka yafuna omukwano mungi nnyo eri Obuganda kubanga ye mwana wa Muteesa eyali alina okutula ku ngoma ne saazi nakyagituddeko newankubadde nti tali bulungi ngera bwe tukiraba ebintu bino ebyabaawo abantu abamu tebaabiraba bulungi olw'ensonga Museveni yali asubidde nti omukwano abantu gwe bamulaga ng'ajja gwakyalina yagenda okibuka nti Omuganda asigala Muganda ne bw'omusanga Ebungereza Constitution asigala Muganda nti ne Munnayuganda bw'omusanga gy'omusanze era asigala Munnayuganda kubanga yaniriza abantu bonna aba buli kika era Museveni wano yakifunamu obuzibu kwe kutandika okuteeka abampembe b'emulange mu Bwakabaka kutandika okusipayinga ku Bwakabaka buno nga Ssaabasajja Kabaka tamanyi era ne batusigamu ensigo embi ezatubega okutuuka okuba nti ebyama Museveni yabifunanga nga Kabaka tamanyi mu kino waliwo abantu aberimbika mu Buganda ne bafuuka no baloyo eri Kabaka kumbe baali bamubega namuno mwe mwali abantu abaloosa Kabaka nti bantu be kumbe baali bazzemu bega kuzeebu buki kuzzaayo mawulire
Era bwe mbagamba nti okufana si Luganda n'okwogera Oluganda oddumala mu bita oba okulumala mu ssefuliya tekitegeeza nti oli Muganda kubanga osobola n'okulambula obuvo n'obuddo ne bagamba tambula ng'Omuganda otulage ebijja bye bajjajjawo nga bana nga tosobola birambulawo biri kitegeeza gwe oba oli tokyali Muganda wabula oli nakyemeza kubanga wemeza wekka teri akumanyi. Omwami ono ngenda tandika n'emboozi ye erinnya ngenda ddireka wabula ndiryogera singa mission bamuteekedde wano eneebe maliriziddwa erinnya lye ndyadyogera naye emboozi nga bwe ngisoma abantu abakuze mu myaka mumanyi omwami ono yaani na biki byakoze amanya kangalike wabula mission gye bamuteekedde tegedde bwe newe tuuse ng'emutuuseeko ndidda ne bagamba nti omwami gwe naliyogerako y'ono kubanga nze nakizudde nti kati bw'owa abantu security alert abamu obayambako okuba nti tebattibwa ng'ate balina okusasulira ebyo byako bye baakola nkiddamu abantu amu batemyako ate nga baakola Obuganda ebikolobero obanga abajjukiza obanga agamba omumpembe oli ntokola ki tobajjaawo kati ate ng'essaawa emu bagenda bajjawo kannange nzikiririza nnyo omuntu alidde mu Buganda olukwe aveewo kebera TV nga yali mu Bwakabaka olukwe naye eveewo kebera radio station naye eveewo ezo zonna ze mulimu simanyi ezo zonna kasasiro tekukyali muntu asobola kutaasa Buganda okujjako mweke nnini bannayuganda abaliwo n'Abaganda ntandise bwe nti omwami ono bwe twatuuka okutikkira Ssaabasajja Kabaka yatandika okulaba nti Ssaabasajja Kabaka alina amaanyi olw'okuba nti yali ayagala nsimbi nga musajja mwavu mponga byoya kennyini yatandika okwesembereza ewali Museveni n'atandika omugamba nti nze olw'okuba nti Kabaka w'amaanyi nnyo tosijja kusobola kufuga Uganda nga ne Kabaka n'Abaganda nga baagala Kabaka ojja kumala biyambulago. Museveni amugamba tukoze tutya omwami ono amugamba nti nze omulimu nja gukola ogw'okuwa pulaani zonna n'amagezi okulaba nti Kabaka omussa wansi n'Obuganda obusaanyaawo ng'engeri zaki z'amangu nnyo nga teziriimu okumala budde bw'amaanyi. Omwami ono yaweebwa omulimu n'agukola nga bagumuweddemu kikikira naye ng'ate bw'akola entoto n'okusala engeri Obuganda gye busaanawo ne Kabaka waako agenda kusaanyizibwawo. Mu bintu byakola olwaleero ebigenda mu maaso mu Buganda bye bino bano wammanga byagamba omumpembe Museveni okubikola okola nti asaanye obwakabaka bwa Buganda n'okusitopinga Kabaka okuba nti yayagala mu bwakabaka bwe n'ebizu byonna ebiriwo nti omwami ono yabiteekawo. Akawaayiro akasooka yagamba bw'ati omwami ono yatuula n'omumpembe Yesu Tabasira mutano wa Kalekezi n'amugamba nti omanyi tulina okweyambisa ssetteeserezo w'eggwanga mu muyita paaliyamenti tuyitemu obwaayiro bumu obusalako ku buyinza n'amaanyi ga Ssaabasajja Kabaka weppo nga tukikoza mu jeno ne bakabaka bonna abali mu Uganda libe nga libakwata nga litagetingani Kabaka yekka naye nga intentionally oba ekigendererwa kyali kyakutagetinga oba kyali kigendererwa Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka bwa Buganda. Mu kino bintu bye baakola okuba nti bagezaako nnyo okukendeeza amaanyi ga Kabaka n'obuyinza n'okuba nti yeetaba mu byabufuzi ke kamu kawaayiro okuba nti bakendeeza amaanyi ga Kabaka okuba nti tasobola kuba nti agenda buli wayina okugenda nga tafunye lukusa okuva mu poliisi oba mu State House nako weekali kati ako ke kamu kawaayiro ke yamuga tulina kuyita mu ssemateeka tekamu obuwaayiro obwo obujja abafuzi ab'ennono by'obufuzi so nga ate ono agenda okujja Obwakabaka obwaliwoko bwe bwali butwala ensi yaffe nga buli omu alina obwetwaze bwe mu Bwakabaka obwe nga bwe yali abufuga. Akawaayiro ak'okubiri omwami ono yagamba omumpembe Yesu Tabasira mutano wa Kalekezi nti nina ekirowoozo ekyokubiri tulina okuweeta akawakatiro akagamba nti tugenda teekawo akawakatiro akagamba nti teri kukkiriza muntu yenna kabeere Muganda kuddamu kuwembejja okufukaamirira era n'okuyita Ssaabasajja Kabaka amannya agamusuusuuta ago agasinga kugabala nti gwe ng'omukulembeze kiba kikumalamu obuyinza era n'ekitiibwa abantu bakola kyamuli ng'essalambu eri ensenke. Akawaayiro ako nno bwe yakaleeta olw'okuba nti bagamba nti oyinza okukola ekintu okulumya gunnonzika ng'oyambe muyambe ekkiriza ffe nga ffe Abaganda tulina obulombolombo n'ennono n'ebintu bye tuwa abantu abo batusingako ate kyatuzaalibwamu tukimanyi nti n'omwana oluzaalibwa bw'ati ategeera nti empewo gyenzisa ya Buganda y'ensonga lwaki tulina abatuuma amannya n'otwalwa n'otubulira nti munnange osibuka mu ssiga lya gundi jjajjawo ye gundi era weddira kika gundi. Omwami ono bwe yakola ekintu kino ky'okukawera era kaasookako kamulema kubanga Abaganda baasigala basuutasuuta omutanda bamuyita amannya amakalubo era ng'agatiisa so nga ate naawe kennyini eyalasinkanyeko omutanda kobe nga wali omulengeddeko enviiri zikuva ku mutwe ne weebuuza gye ziraze kumbe ekitiibwa kya Katonda yamuwa obuyinza n'okwagala kw'Abaganda. Akawaayiro ne kamulema neyembagazanga eyanobye ng'ate alese abaana emabega. Ne tugenda akawaayiro ak'okusatu. Omwami ono yabuulira Museveni nti tuteekeddwa okukendeeza
olwokuba nti Buganda mu myaka giri egyedda bajjajjaffe bakwatira ennyako okugenda okugaziya Buganda bawamba amasaza mangi nnyo agatali ga Buganda era ne bageddiza nga bwe kyali nti mu nnono zaffe z'abaddugavu nti musajja munno bwakusinga ekigere togiyita njovu. Entale ze bwe zaabanga weza okugaziya ebitundu mujjukire nti bwe zaabangawo bwe bakusinganga amaanyi ekitundu ekyo kyatwalibwa. Yensonga lwaki Obuganda bwalina amasaza 3 ate bajjajjaffe bakwatanga ennyako ne bagenda ne bagaziya Buganda ne bawamba amasaza mangi nnyo okugaziya Buganda okutuuka mu masaza 18 geina n'okusingawo. Omwami olw'okuba nti balina effutwa n'okutaagaliza Buganda yasalawo n'amugamba nti tulina okuddamu okwekenneenya masaza ki agakyalimu abafuzi abamu mbu ab'ennono abakkiriziganya ne Buganda tubawule ne Buganda okuba nti bataayikawo obwakabaka obwabwe. N'amugamba tulina okuggyako amasaza 3 tuteeke mu bwakabaka buno busobole okukyankalanya Buganda era tugimalemu amaanyi bwe bananga bali mu kuyomba ffeno nga tuyisaawo ebyabwe. Omwami ono yatula Museveni n'amugamba tulina okunoonya omwami gwe bayita Kamuswaga ow'Ekkooki essaza ly'Ekkooki tulijje ku Buganda. Eno banaabayomba ne Kamuswaga nga ffeno tuyisaawo ebyaffe ery'essaza erisooka. Omwami omu n'agamba omumpembere Totemya wa Kalekezi tulina okugenda wa Ssaabanyala e Kayunga tuteekeyo wa Ssaabanyala e Kayunga gwe bayita Kimeze tuteekeyo essaza lyayo tuliteekemu oyo omwami naye afuuke kabaka waayo ng'afuga Abanyala. So nga ate bano bonna baali bakiise abamanyikiddwa nga balina ebifo ebyenkalakkalira mu lukiiko lwaffe olwa Buganda. Bw'avaawo n'amugamba essaza eryokusatu mwe mwali essaza ly'Obuluuli omwali Ssaabaluuli ge masaza 3 ge yagamba Museveni tuteekemu obwakabaka kubanga abafuzi bayabeno bakyaliyo. Kumbe ng'ate omwami ono yeerabidde nti okusoma ebyafaayo ky'amaanyi nnyo n'okukozesa omutwe gwo so si kukozesa buwongo bufu. Nti yere takimanyi nti emyaka gy'alina n'okutegeera kwe kufunda nnyo nti Obuganda bwaliwo ate lwazi tebusobola kuvaawo. Yeerabira nti Obuganda bwamanyanga ne buwa ekitiibwa nti wankubadde omuntu tumusinze nga bwe kiri mu tteeka erifuga olutalo lwonna mu nsi yonna nti omuntu bw'awanika n'ateeka wansi ebyokulwanyisa owa olunyago omuwa obulamu obuddako n'omufuula omusibe ow'olutalo era omutuukayo nakkiriziganya okukolagana naawe still mutula ne mukkiriziganya ku mmeeza n'obaako ky'omulekera. Kati omwami ono yeerabira mu bwongo bwe nti okusoma kuyamba kutegeera naye ng'ate amagezi amazale kintu kikulu nnyo. Wano wenjagala okubuulira bebuuza beyita ba intellectual mwasoma luddawa bw'obanga tosobola kumanya nti mu lutalo mubeeramu abantu abagamba nti munnange munsinze nze enyago nziwummuza wansi muntwale ne mu kutuwala tutegeeza nti wadde tukutute tukusinziza maanyi ne bwe tutuuka tujjukira nti omuntu ono gwe tuwambye alinako eggwanga lye alina obulombolombo naye era tusobola omukkiriza naye yatwegattako ne tuba nga tukyamubeeza mu bulamu bwe. Y'ensonga lwaki nti bano abantu Kamuswaga Ekkooki Ssaabanyala ne Ssaabaluuli babadde n'ebifo by'enkalakkalira mu Bwakabaka bwa Buganda ng'era bateesa boogera ku nsonga zaabwe ezikwatagana n'ebitundu bino wammanga. Owe butasoma bulumu okuza ano wanga wasoma nga tulina magezi mazaale nakana akawaira ku 3 yakuba bbali. Enkaana zaaliwo olwokuba nti Baganda ebisinga obungi bwe biba byokya tubikwasa tubilinda ne biwola ne tulyoka tubikwasa engalo. Ako nako ne kabeerawo tugenda kawairo akaddako. Mu kawairo akaddako omwami ono kennyini yasitula embaliga ze n'ateekamu obukooti obwawula ebibanja simwanyweredde wala giyitawo enyampisi kundi. N'agenda n'alumba bakabaka bana bayita bakabaka b'ebitundu bamasaza gana 3 n'abateekamu ogutaaka oba n'abakumamu ogutaaka nga bategeeza nti balina okwogera ebigambo ebikikinavu eri obwakabaka bwa Buganda n'okweyawula ku bwakabaka bwa Buganda nti bo bantu beetongodde abasobola okukola emirimu gyabwe n'okukulembera abantu baabwe nga tebeetaaga lukusa wadde okujja okukika mu bwakabaka bwa Buganda kubanga beesobola olw'ensonga nti baba basuubiza ensimbi n'obukuumi bw'enjawulo obw'okuba nti babeera mu bitundu ebyo ng'omwami ono kennyini yabalumbye n'abateekamu omuliro ogutaaka so si yo setti bahabula Totemya wa Kalekezi. Ono yakolanga lipooti n'azitwalira omumpembe n'asayininga abaami bali ne bamera ebiwaawaatiro okutuuka okwogera amakikinike n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka nga bamuyisaamu olugaayu n'obwakabaka bwa Buganda. Nyenze ku kalala. Omwami omwono era yatulanga ne omumpembere Totemya wakati n'amugamba tulina okufuna abantu abali emmengo ab'enkalakkalira abagenda otuyambako okukola omulimu guno okuba nti tukyankalanya Obuganda n'obusaanyaawo mu bintu bino wammanga. Omwami ono yamulondera abantu bonna n'abakoonako amannya era ge mannya agali mu Buganda agatujojobya okutuzinisa endubaale. Muno mwe muli omumpembe Kiwalabe Male linnya eryalondebwa omwami ono mwe muli eyayita Katikkiro wa Buganda nga n'endagaano yaggwako Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Mr. Alaje. Muno mwe muli eyayita omulangira wa Buganda David Wasajja nga musajja mutola wedde emirimu. Mwe muli omusajja omuganda Baale Mugera ono nga yebba wa mukyala eyayita Omumbejja Sara Kagere naye nga ate mukyala
olw'ensonga tosobola kulya mbwa kabaka bwa olukwero gambo oli mulangi oli mumbeja toli mumbeja sala kagere tugenze ku mwami eyayita lawyer eyasoma eyayangambwa ajja kunoonya simanyi yasoma mateeka ku planet ki mukulu mu fourth estate ekintu kye tuyita amawulire tosobola kirwanyisa kubanga nawe wojja mu kooti okozesa mizindalo okubula information ane ebiwandiiko byosoma mu kooti nawe gabeera mawulire lwakuba nti gabeera mateeka so mwami eno yagambwa ajja kumpaabira ensi yonna mpaabira mu international criminal court bantwale banteeke mu ye wanjagala so mukulu Katende John nkutumiddeko nga gwomu ku bantu abazooganya Buganda ogisaanyawo kyokka nga gwe John Katende y'omu ku bo abalondebwa okuba nti bakola emirimu gino ekyokusaanyawo Buganda nga ba agent ab'enkalakkalira bali mu Buganda okusaanyawo Buganda bano abantu bano baweerwa enkizo obukuumi n'ensimbi okuba nti bakola emirimu egy'okusaanyawo Buganda muno mwe mwali n'ababejja bamu okuba nti bakumwamu omuliro okutandika okulumba Ssaabasajja Kabaka muno mwe muli abantu abatunze amataka n'okusaanyawo Kabaka bwa Buganda omuli ennono obuwangwa okusaawa ebibiira n'okusaawa buli kimu nga mwe muli ne contract ezaweebwa omusajja nannyini Master Woods omusajja omunyankole oba contract okusaanya ebibira bya Buganda byonna era nkiddamu buli Muganda yenna gy'oli ekibira kyonna ekisangibwa mu Buganda nga kyasanyizibwawo nannyini Master Woods omusajja omunyankole oyo yawa contract ey'ebibira byonna bya Buganda obisaanyaawo naye nga bw'omubuuza gy'asibuka ayinza okubuulirayo era ekimusanyisa ebibira bya Buganda akimanyi nti nedda nga tusimbudde naawo tugenze mu nsonga ezaali mu kawaayiro kano ekyalondesa abantu bano era yabasongamu okubasayininga ensonga zino mwe muli okutegeeza abantu bano bagezeeko nnyo okulaba nga batunda ettaka lya Buganda lyonna oddimalawo akawaayirako bafube okulaba nti basaanyawo obulombolombo n'ennono wepo n'ebifo ebyobuwangwa ebyenkalakkalira ebimanyiddwa okutunda ettaka bakikoze 100% tik okusaanyawo ebifo byonna obulombolombo n'ennono ebya Buganda 100% tik bakituukiriza oba ebitundu 10 ku buli 10 babituukiriza okugezaako okusaanyawo era obuwangwa n'ennono n'ebikolwa ebya Buganda mu ngeri yonna esoboka bakikutuukiriza nakyo wano weŋŋendera okubabuulira ebintu bino wamanga mbyetegereze lwaki bikolebwa kirwa mu nkola eyaffe ey'Abaganda eyali ey'okukyala n'okwanjula yakyusibwa kyovula nti amazina tuzina gakafuwe k'ebbendova mu kwanjula ne bazinira mu busuuti yaffe ne bazinira ne mu muteganswera okutuswaza ekyo bakikoze bulungi bwe tudda ku ntimbe zino eza telefayina mu Buganda kati kubeerako bibansulo mboozibozi ezitanyumeza okuwemula abaana abalenzi ne bajja nga bambadde nga baagala baaba obuwala kati banaatera kujja ku TV nga bali bwereere emboozi ezinyunyuzibwako tekyasobola kukirizibwa mu Buganda dde okulabako omwana ategeera olw'ensonga baba kusiimula obwongo kyovula nti obuseegu bwava ku myaka 18 kati bwaddira ddala mu myaka 7 nti omwana mu myaka 7 asobola okutegeera ekintu ekikolebwa mu nnyumba kubanga ku TV akiraba TV za Uganda zikyaliko mateeka olw'ensonga kino kigenderere ng'omukadde akogga okusanya obulombolombo n'ennono bw'Abaganda ffe munnange nazzi kuno twamanyanga ebintu bino nga tusuumuseemu era y'ensonga lwaki baateekangawo ssenga n'ekkojjo tubuulira kubanga watuuka nga myaka 25 munnaye nga tolina kyomanya oli mbuzi eryawo gye bataddewo gye balina okuyigiriza obuyigiriza ndowooza mukimanyi ekyo njagala jje wano omuntu ampakanye edda ennyo mu buwangwa obwaffe obwa Buganda omuvubuka gwe bayitanga omuvubuka baamalanga musomesa ebikolwa eby'obufumbo engeri gye bakwatamu omukazi engeri gye boogeramu n'okutegeka amaka nga bakwata bukwasi kubatendeka kubanga kana akalombolombo n'ennono kaaliwo nti omwana ava buto nga tamanyi bintu bino nga bamukuza bukuza y'ensonga lwaki mu buwangwa obwaffe obw'edda tewabangawo nnyumba ya muzigo gumu tewabangawo nnyumba ya tulumuzi naye ennaku zino munnange olw'okuba nti obwavu Buganda bwayonooneka tuli mbiruga mwe tusiriwalidde ewaffe ku butaka ntulekayo eŋŋonge zizimbye mu byo tulina okubeera y'ensonga lwaki tuli mu mizigo kino eddiiro ye kateni kisenge ye kateni abakulu bwe batuuka mu kunyumya emboozi zaabwe ez'abakulu obwana jjukira bulina stress nnyingi nnyo bwagala nnyo okulaba TV bye bula ku TV bwagala bulabe naffe abakulu okuba nti twaggwamu ekitiibwa munnange tusula ekiro twewuuba tuli ku biwojjolo tukuba ebiwojjolo kati bo n'abaana bato bagamba kyekigenda mu maaso wano obwana bufufa nnyo okulaba kyekigenda mu maaso ensonga lwaki akana myaka 7 kagenda okuweza 18 nga kizibu nnyo
Yensonga lwaki Katonda omwana myaka 16 afuna omwana myaka 16 osanga ayononesa afunye olubuto. Omwana myaka 17 mulenzi afunisizo omwana abendi olubuto. Omwana ekintu kyonna abaana batandisira okuwasanga tanatuka kwetuuka n'awasibwa. Mukitegedde kino kitegeke bambi temulowooza nti kiriwo bubeezi. Obulombolombo n'ennono babuteekamu ensimbi okubwonoona. Oli najja ku telefayina nga biology ye n'omulaba waali bw'ati ku TV amabere gonna abulaga kuba mu kamera bw'ati yesize babitani yesize makeup yenali nga matafali ge kajansi obukoko bulinga buno bwa dolezini za plastiki amaaso gali gennyini Endobeso bataddemu ate simayi bazita lenses emimwa gitintinze kuliko lipstick ozokoza tomato sauce yalinga oba zino mpanka za gaali bampanka za gaali yalinga zikoma kuli enviri oyinza okuloza nti oba yayise mbisagazi kugamba morals oba bulombolombo bana abantu batulaga busasuliro okwonna obulombolombo n'ennono si bwa Buganda bukabula obw'abaana bonna abamanyibwa nti babeera mu Bwakabaka obusanga mu Uganda muno mwe muli obwa Busaga obwa Bunyoro obwa Ttoro obwa Buganda obwa Lwenzulu n'obulala bwonna buno bwa wansi mwankole bo babusanyora ntumiddeko ku mutaka w'Obwakabaka ow'Obunyankole omugabe nkulamusizaako nawoli nkutumiddeko mutaka oba kabaka w'Abanyankole omugabe nkutumiddeko nnyo manyi toli bulungi mu mbeera y'emu naye ensibu yetu tulwane ffenna tujja kubanga tusobola okwendwa mu nsonga y'emu so nno abantu bano mukitegedde bulungi nnyo mukitegedde bulungi ti morals ze zimu ku bintu omwami bino bya draftinga okwonoona. That's why nti ku TV kati basobola okuwemulirako. That's why nti omuntu asobola okujja n'ayambala nga bw'ayambadde. That's why nti osanga yensonga lwaki ola nti abantu abakulu bakola ebintu ebitakyasoboka. Edda bakugamba nti oyo muntu mukulu yeebuuzibwawo ku kyalo ng'omanya bwe ŋŋenda sisobola kubula. Kati ate abantu abakulu myaka bajjajja ffe bafuusa abayaayo okusinga ffe abavubuka. Tulaga ludda wa. Sijja kulwawaawo. Ngenze ku nsonga endala. Okwonna olulimi lwaffe Oluganda yemu ku nsonga eyo eyabateekebwako essira ng'omwami olwo byonna abiwandiika. Mukimanyi nti ffe nga ffe Abaganda abazungu bamagulu beeru nga tebannajja mu Uganda nga tebannajja mu Buganda kubanga omuzungu yajja particularly mu Buganda teyajja mu Uganda ekyo bakibatereza bulungi nnyo. Omuzungu bwe yali yajja mu Buganda era bwe yajja mu Buganda yasanga tulina enkola yanjawulo nnyo ku yaabwe nga tulina n'olulimi lwaffe olw'okuba nti bano abantu era nsekera nnyo omuntu adde nagamba simanyi nze ndi muzungu manyi oluzungu I can speak English more than the Queen. Please, you are blindfolded. Wasibwa amaaso omuddugavu ojja kubeera muddugavu mpaka lwolizikibwa. Eyagezaako okwekyusa mugenzi Michael Jackson bago mayita Michael Jackson era yasigala nga muddugavu era yafa muddugavu fane family enzirugavu. Bakujjako ekitiiyo kugenda kutikka lole ya mukyanga. Kati kino Museveni kankikulu lwaleero ekintu kyonna kyokola ekyokusanya Obuganda bakujjako kitiiyo kugenda kutikka lole ya mukyanga sina kindi bakujjako ejjambiya ne bakuwa ejjirita okusala omuvule guno omuvule gwasangibwa abazungu bagusala gwagaana sina bazungu. Ebitundu byonna bya Buganda byali byagaddeko okweŋŋanga Obuganda bubisaanyewo byalemwa. Obwakabaka ne bukuŋŋaanako busanye Obuganda bwalemwa okutuka bakkiriziganya bakula omikago nabo ne balemwa. Kati gwe omuntu alina kagulupu ak'abantu 8 olina ebirowoozo bisanya Obuganda baakuwa ejjirita okusaanyawo omuvule era tojja kusobola kugusaanyawo kubanga n'abazungu bamagulu meeru abaleeta bino byonna balemwa okusaanyawo Obuganda. You can't defeat Muganda era ojja kubalukanga bon tujja kuziika n'oli bwete yeyita bwete kennyini twamuzikirako mbwa kati gwe basome tugenda kuzikirako kisimanyi kuzikireko mpisi tujja kunoonya empisi oli bwete twamuzikirako mbwa kati gwe tugenda kuzikirako mpisi ate tukutwala ku jirikiti tetujja kutwala ku jirikiti tukutwale ku ki ku setaara tugenda kuterako empisi bwe tumala okuterako empisi tugenda kusimira akamugwanya
tukasibeko emidumu gyonna egitwala kazambi gyonna girege mu kituli kyekimu ekito buli muganda yenna alina obusungu ogenda mukamugwanya n'oteekayo ebbaluwa yo neekutuukako oliko empisi oliko kuteewo n'omulimu gwa kamugwanya buli muganda yenna alina obusungu agenda nga kumalirako obusungu bwe eyo gitukuteeka okulaga nti twakukoowa musajja gwe Buganda bakuwa jirita okusala omuvule era mu lulimi olulala mu njogerera bakujjako ekiti ogenda kutikka lolo ya mucanga abatisi b'omusenyu mu birombe mbimanye bulungi nnyo emmotoka etikkibwa na kitiyo oba na tulakita weetiye kati omusajja waga nti tikka lolo y'omusenyu ogwo n'akujjako ekitiyo n'akuwa fooko ogenda gitikkira emyezi emeka okutukka gundi eyo in fact batapata kuziza kusettegera kuzika ku Gasiya doseri tugenda kuzika ku muti gwa Gasiya tusima wakamugwanya tudire emikutu gyonna egyakazambi wetuna tukutadde tugiwayalinge mu kituli kyekimu buli muganda ali yavulira obusunga jjanga ateekamu ebbaluwa ye ng'ebbaluwa egiye kutuukako mu kituli mwoli ofenga owunya ensi yonna ekutegeere nti obadde mufu nnyo kubanga owunya ngenze mu maaso okwonda olulimi lwaffe Oluganda y'emu ku nsonga lwaki omumpembono Lusabasolo Ntano Wakalekezi bambuuza mu ssemateeka tugenda kukozesa lulimi ki olwetaaga okugatta bannayuganda bonna y'ensonga lwaki yagamba nti ye ayagala Luzungu bwe bamugamba olulimi olwokubiri olumanyikiddwa olusobola okwogera bansi bonna olugatta yagamba Luswayiri naye nga kimanyikiddwa n'omutaayonka eyakuva ku gannyina oba eyakava mu kitanda ng'azuukuse olulimi Oluganda lwandibadde ng'olulimi olusooka sina kindi lwandibadde olulimi olwokubiri olwogerwa mu Uganda kati okulozaako akatono gw'omuntu ali kuno nawe wennyini Yosef Tomasolo Ntano Wakalekezi njagala kutegeeza olulimi Oluganda lwogerwa mu Uganda yonna genda ewammwe Rwanda gy'osibuka boogera Luganda mu kibuga ekyammwe kyebayita Kigali genda e South Sudan wano boogera Luganda genda e Nairobi boogera Luganda genda e Mombasa boogera Luganda genda e Tanzania boogera Luganda gende Congo boogera Luganda e South Sudan bonna boogera Luganda nkubuuliriza ensi zeetoolodde bonna boogera Luganda ate nga n'Oluganda enjawulo ntono nnyo ku bigambo ebirimu wakati n'Oluswayiri kiki ekyakuleeta entumbi n'emufumbi ate ogande kale twandigambye tikale Oluzungu kale naye ne tuga olulimi olwokubiri lwandibadde Luganda amambuka ga Uganda googera Oluganda amasekkati googera Oluganda obukiikaddyo boogera Oluganda amaserengeta boogera Oluganda empiiga efutibizi wabijja luddawo okutandika okuddira ennimi engwira ozifuula ennimi ezitugatta njagala kubuuza ku muwendo oba obuuza abantu bameka basobola okwogera Oluswayiri mu Uganda tebaliyo babuulira okwogera olulimi Oluganda buli mwajja kubira olulimi Oluganda genda ku Arua Park abasajja bonna abalugwala abava mu North boogera Oluganda genda mu East Mbale bwe yonna boogera Oluganda genda ebunyoro boogera Oluganda genda tolo boogera Oluganda genda mu Ankole boogera Oluganda wasigadde sigenda kugamba kubanga nawe kennyini wabuzaabuza nga afukana mwogerera engero nga tolumanyi okujjako omukazi we yatukyawa nga tumuwunyira nga zizi nga n'okwambala busuuti ya Buganda mbwawulira kimuwunyirira bubi kyovula nti bukyanga abeerawo oyo omukazi gwe ate sima kiri kutuukako mukazi gwe omwotunuliranga omutamazeewo oba omwotunuliranga gwe babikkuliddeko mu bugalubindi bwoti niwenyinyimba ennyindo ng'ate okuyingira mu State House mwoli baana b'Abaganda ebafa omusayi gwabwe mukazi gwo wako Abaganda sima kyebakukola naye ng'ate nkimanyi kiri bedda ojja kisasulira mukazi gwe sijja kulwa dolimi ne mu Lusula ne mugano dusomesa mu setendekero matendekero gonna mugano dusomesa ekyo nkivuddako sigenda kirwawo mulimu omulala gwamwebwa mukawero namba nnya mwe mwali okussa obwakabaka ne kabaka yennyini mu bulabe obw'ekika ekyawaggulu okutuuka okwagala omusaanyaawo ekyo nakyo weegire essaawa zino tubanja okulabika ku kwasa basajja kabaka mu bwakabaka bwa Buganda ewiiki esooka yaweddeko eggwakole wiiki ey'okubiri yeyo wiiki etandika enkya Charles Peter Mayiga wasaanya Mr. Araje twetaaga okulaba omutanda n'omuwulizaako maaso ku maaso ng'ayogera toddamu tunyumiriza mboozi z'amalwa eza Zoom Obuganda tugamba nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo si Zoom nkiddamu
amaaso g'omuganda gali mu ngalo si zoom toddamu kusirwaza baganda ate mulino kikola nga ne TV ez'enjawulo we ziri sika TV kamwe kana ak'ekiyayi kemwajja mu ssente z'ettafaali simeka BBS fina nekino kiredio kyamwe kino kiredio kiriko abakozi abo ndaba kisinga bulina baffere sime CBS batasobola kwogera ku nsonga za Buganda okujja okusasulira abantu social media okutandika okumanyira abantu twetaaga okula Ssaabasajja nga buli kampuni ya mawulire weeri erete kamera tweronde konti ono yo Ssaabasajja so sikudamu siga bizigo mumusize ebisiriiza mumulese nga tafaananeka mumuzu temusobola kumuzu migado mutunda mu kamera omusajja nga asoma ebiwandiiko bi twetaaga omulaba nga si zoom abaganda oluganda lugamba amaaso g'omuganda gali mu ngalo ebya zoom ebyo jja bitwala wajjajjaawo eri ekabonera ajje wale ekijja kya kitaawo okitegedde mukulu ngenze maaso omwami ono y'omu yawaayo ssente abasira mutawani wa kalekeza amagezi okutwala ebifo ebyenkizo ebya Buganda gamba ng'omuli okutwala olubiri lwa Mwanga Emmengo ekigenda mu maaso mwe mulina okutwala amasiro g'abassekabaka Kasubi nago era mujjukira nti amasiro gano bagatundamuko ebibanja ng'abatamanya ngamba balinamu gye tuyita emigabo be bantu bennyini abanyalonda bawedde emirimu naye nga weebuuza engeri gye bafunamu emigabo gino bayinza okukusobera kino nno bwe kyatuukaawo abantu abamu balowooza nti kyakusaaga okutuusa ebimaze okulabikirako ne birabirako ddala okuba nti abantu abasinga obungi batandise obbirabako ng'obudde bugenze so nga ate nzize mbyogera nga birina okubeera mu nkola y'omu omwami ono mu kukola omulimu guno ogw'okwagala okusala entoto okusanya Obuganda yaweebwa ensimbi omuyagula n'afuuka musajja naggwadda mwazimbye amayumba mwaguze emmotoka mwaweredde abaana mwakoze buli kimu n'okutuuka okuba nti emirimu agikola bulungi naye nga yeekwekanga yeebuzaabuza nga afukaana aba mu kino nno yaweebwa omulimu ogutandika okuyisa mu Ssaabasajja Kabaka olugaayo bwe yatuukako ne ku TV okugamba kabaka yaani kabaka asobola okulondebwa n'okulondebwa munyumya biki ekyo kyamuviirako obuzibu ennyo nti lumu abaganda bakyankalana ne batuuka n'okulumba amaka ga nnyina okwagala omukumako omuliro era Yosef Tabasula mutano wa Kale Kinga Mukama yasindika abasirikale ba SFC okutaasa nnyina gye bali bagenze omukumako omuliro ng'atandise okumera amajimbi kyokka nga yeeyita musajja muganda ne weebuuza ekyamusiiwula n'omukendeeza n'afukanga ttadooba eggweddemu amafuta ne weebuuza yali alowooza lunaku ki zino kumbe ensimbi zaali zimwogeza ng'atuukiriza bulungi programu zeri alina ne Museveni zeri amuwadde okolera ensimbi zino kati wotuuka okuyisa musajja eyakuleeta okulaga ensi ate natuuka omwefuula atandika omuyisaamu olugaayi mbu Ssaabasajja Kabaka yaani kabaka bamulonda n'omulonda simanyi katikkiro ne katikkiro basobola omulonda what are you saying yayogera bigambo bingi nnyo mu nsonga nno zino wammanga ebintu ebimu bya proposes nga oba byayogera okuteeka mu bintu bino ye kennyini ebimu yabyekoleramu okuyisa mu Ssaabasajja Kabaka olugaayi okuvuma okuddira n'okutandika okuga nti abaganda tebalina kibali okuggyako nti banafu lugoojamye abaagala ebiwedde bwe baleeta ne puroguramu okusanyawo Bwakabaka bwa Buganda n'okugyawo amataka gonna ag'Obuganda n'okugafuula gavumenti kyeyaagala okugakola nti gabeere ga gavumenti omuganda bajja kuba bamaze embiibya oba ajja kuba takyalina maanyi olw'okuba nti Museveni yajja kuba afuga n'atakimanya nti Buganda lwazi ne bw'okola otya ojja ddusangawo tugenze mu maaso mu ngeri y'emu omwami ono nga nfundikira enteekateeka ze yakola eri Yosef Tabasula mutano wa Kalekezi omukolera ebintu bye okusanya Obwakabaka bwa Buganda mu ngeri y'emu era olw'okuba nti ebintu bino bisinga obwenyi tebyakola nti singa nze Kamwa Kwogera nasirika ne sivaayo kino nkiddamu nze Kamwa Kwogera eerejjanga enyanobako singa nasirika ekituufu kiri nti singa ebintu bingi nnyo ebikoleddwa ebikyamu ku Bwakabaka bwa Buganda wepo ne ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Bito by'okubiri ne ku Bulangira n'Abambejja n'amataka gasinga obungi singa gagenda dda nze kennyini nja kutwala okwebaza neebaze nze kennyini okumulimu gwenkoze newankubadde entasimba ebulaagiwa nze kennyini nja kwebaza Abaganda bavuddeyo okuguka amaaso olw'ensonga zino n'abaddewo okuwuliza information egitwala nti kintu kikulu nnyo newankubadde nsanzemu emiziziko mingi nnyo olw'ensimbi eziteereddwawo okuziwa abantu ku social media ne ku TV ku radio station okutandika okuvumbira n'okwononya erinnya lyange ze kyesifaako nti kikulu olw'ensonga bajjajjaffe bwe baali batulambikanga batugambanga ofangayo nnyo okulwanirira ensi yo kubanga ne bajjajjabo baagirwanirira singa tebaali bajjajjabo naye wannyini wano w'okubira embaababa wandibadde toliiwo kubanga batubulira nti Buganda bwali bufunda nnyo ne bugaziyizibwa era abasajja bakwata ennyago nange ekyo kimu kyenkola nga siiye musaayi wabula nkozesezza omumwa Katonda gwe yampa n'amagezi n'okutuulibwako okwenjawulo kwennina okwolesebwa okwogera ensonga zino yensonga lwaki nzija neyogera ensonga zino ne zibaako abazikwatibwako ne bategeera yensonga lwaki wabaddewo enkyukakyuka mu Buganda n'okuba nti waliwo akalembeekereza mpawe kaaga naye ng'ebizibu byandigudde mu Buganda byandibadde binene nnyo okusinga amayengo aga ssemayanja zino ze mulaba
Mukino olwokuba tubadde tulina empuliziganya ez'enjawulo gamba nga radio station ne TV ezateekebwa mu Buganda zino zaawe omusimbi sina kindi abampembe baazigulamu shares ne ziba nga tikyasobola kufuna information ekwata ku Bwakabaka. Ne TV zennyini baziteekako ebintu bitategereka nti tikyasobola kwogera ku nsonga zikwatako n'oku Bwakabaka nga n'ensonga yonna ereetebwa abantu beemulugunya zikoma ku mulyango gwa Bulange tisobola kuyingira nga n'omuntu yenna avaayo okwemulugunya ku nsonga zikwata ku ttaka ku bulombolombo n'ennono oyo ategeezebwa nti alabye mutanda mukamwa nga nange bazze banteekamu ebigambo nti sisiwuse empisa nsula mpigi ku bikondo nenga nzo omuzukulu wa Buganda eyakuzibwa n'ateekebwa bulungi nkimanyi nti omweyogereze takusuza kayanzi ate tumanyi abantu bangi nnyo abalina enkwe tebakkiriza kuba nti babuulirwa ebintu bino ebituufu nga batuga nti amazima nga batugamba nti obulimba bukeera naye ate amazima gatuuka mangu ne gasaanyawo obulimba bwonna. Mukino abantu bangi banimye empindi ku mabega yennyini gye neddira nkiddamu abantu bangi omuli ab'ebitiibwa omuli abalangira n'abambejja nga bagamba omuvubuka oyo alabika aliko ekikyamu ku mutwe alabika anywa nnyo nze sinywa mwenge omutwe gwaye mukalu nnyo yensonga lwaki nzija buli lunaku nembwa program ngamba buulira mboozi ndala nnyo etakwatagana ku gye nayogedde jjo kubanga sinywa ate seerogoza yensonga lwaki njogera ebigambo bino nga sibirumyemu ate sirina bwe ntya kubanga nabagamba ku nsi kuno ntya Katonda bazadde bange wepo ne Ssaabasajja Kabaka be bantu bentya bempa ekitiibwa mu nsi mpozi n'emmere eyo kya abasigadde mwenna mbalaba kubanga tuli bantu be bamu ku nsi Katonda be yawa eddoboozi okwogera nkozesezza omwagwa nga siiye musaayi okutegeeza Obuganda n'Abaganda ne Uganda ojijja mu nvuba gye yandibaddemu essaawa zino era mwenna abanimye empindi ku mabega nze gye neddira njala kubagamba mwebale nnyo mwalire ddala singa temwali mmwe abantu tebanintegedde ate singa temwali mmwe abantu tebanditegedde lwaki omuvubuka ebigambo byayogera abantu babiwakanya kubanga abantu baagala nnyo okumanya ewali omukka kiki ekiriwo guba muliro omuliro guvaamu kikusaanyaawo tukola tutya okuyimiriza omuliro guno yensonga lwaki abantu muvudde bangi nnyo okugezaako otunula mu nsonga zino bingi ne birinnyibwa ku nfeete n'okuba nti kati n'omutanda waali okusinzira ku mbeera eriwo wadde akyetaaga okugenda okuwa obujjanjabi so nno njagala okubatumirako mwenna abadde beefudde nampulira zibi nga muntiisatiisa munkubira amasimu mwatuuka n'okugamba nti omwana oyo alabika asasulwa ensimbi nze sasulwa nsimbi kubanga singa nali sasulwa ensimbi singa byenjogera simbiddamu bulungi nnyo nga njogera matankane ng'empale ya Museveni ntegeera bulungi nnyo emyaka gye nina mikulu byenjogera sibiddamu buli nnaku nzijja na kipya abantu abali ensimbi boogera mafuukuule enkyayogera kino lyayogera kiri tebanyolera ku nsonga zaabwe we natandikira wendi era wendikoma ng'ensi efunye emirembe ekyo nkibabuulira ew'okumpunzika nababuulirawo dda ate nga si essaawa kuba nkyalina ebyokukola bingi kati gwali eyo akyalina akasajja ku mutima akalina ebirevu akalina envi wepo n'akalina entumbatumba ng'oli ogamba nti okyasobola okulwanyisa nze omala biseera gwe kennyini gwe werwanyisa munnange awo sigenda kulwa okubagamba nti omwami ono bw'amala okukola enteekateeka zino zonna bano bennyini baakoledde enteekateeka ziganya okukola olw'ensonga nti ze kennyini nzirinnyeemu eggere erisogola omubisi omusogolerewo ogwakawoole bateekako omuwemba ne gufuuka omwenge omuganda ne twenywera abamu ne tusiimuuka okuba nti tunyumiddwa mu bintu byonna ebiba bigenda mu maaso mu Buganda era nga gwe mwenge ogutwetebwa mu Buganda okuwanjula omukyala okumufuna yensonga lwaki batogolese mu Buganda oba tasobola kutwala mukyala mu bufunze kye tuyita ekiggula luggi ng'ogenda okukyala gwe bayita omwenge omuganda gweweetikka ku mutwe geyendeku ennene eyeetikkibwa ku mutwe eggula nti abagenyi bazze okubaako emboozi banyumya mu lujja lw'omuntu gye baba kimya omukyala kye bayita ekiggula luggi bagujja mu mwenge ogwo ate mwenge guva ku ki guva mu mbidde embidde erimuwa mu Buganda mpozi kati ebitooke baabitta tetukyasobola kuba ntukyasobola okuyisa omwenge omulungi twadda ku walagi ono gwe bateekamu chemicals ne munywa ne musiiwuuka mu nfundikira y'omwami ono gyagenda okufundikira abampepe bennyini be yawa enteekateeka zino enteekateeka zaabakyukira era ne baga nti yabaleetedde obuzibu mu nkomekkerezo bagambye nti omwami ono olw'okuba nti ayogedde ebigambo bingi nnyo ate ng'alina ebintu bingi nnyo by'amanyi mu miteekateeka zaabwe baatudde bagamba nti omwami ono alina okusirisibwa okuvaawo era naye agende ennyindo gye zirembekera mukoka kubanga bo tebaleka bujulizi mabega newankubadde bo bakolera ne bagambira nti okalya ddakaddadda envunyo ogirira mu katiko n'ekulinda mu kofini mukulu obuvuyo bwonna bwakola mu Uganda wandibanga okomekkereza nga naawe ogenda kugoberera bajjajjamu mu ngeri yonna eneeba esoboka kubanga baasazeewo tebakyaza mabega era gwe ne munna ojja kuba otulabyeko ndidda ne mbuulira abantu muntu kigombadde njogerako eyakola enteekateeka zino olw'ensonga nti essaawa zino nkulesse saagala kutegeeza naye ng'okimanyi bulungi teekateeka zo zaawedde ez'okuba nti baagala kuwummuza mu ngeri yonna esoboka eneeba esobose olunaku lw'olibanga bamaze okuwummuza nange lwe nijja ne mbaga nti nali njogera ku muntu oyo era ne bye yakola mwabitegeera bulungi nnyo
bagamba embozi tebankadde ng'aginyumya oba bagamba embozi teba kamale n'okunywamu amazzi Essaawa namba nakika 10 ndi kuno ndejja. Essaawa namba ndi kuno ndejja. Naye ndowooza abawulidde muwulidde mubitegedde bulungi. Sijja baluwisaayo njala bagalizo lw'essande olungi. Mukama bakuminatakomera mpeera. Tujja sinkana ku lunaku olwokubiri enja kudda wano nga bulijjo mba w'amawulire ge munaamulinza okuwulira. Njala obebaza nnyo mwenna abangoberedde nti tusanze okusomezebwa kw'amaanyi nti peegi zetteekawo zino ze bamenya zino ze batwala ne musigala nga mungoberera. Naye nga nfundikira olutambi luno njagala bagamba bati nze ng'omuntu sittangako ku muntu sibbanko ku muntu. Embozi mbagamba mmwe kye batasobola bagamba. Ebintu bingi nnyo ebikusike bye babakolako nga temumanyi. Y'ensonga lwaki nvayo ne njogera ensonga zino. Si lwakuba nti basina byakukola mbambirina. Nasalawo obulamu bwange bwonna nnyonona obulamu bwange okuwoonoona obuteeka mu matiggalu Abannayuganda so si lwange. Ntidda mu nnoonyezebwa lwa information gyenfulumya. Emirimu gye nali nkola bizinesi zange zaggalawo ne bazisiba ne bazitwala lwa mboozi zino zennyumya bye mbagamba. Nze nalina emirimu gyange gye nkola nga nfuna ensimbi n'ebeezaawo ne bazisiba n'abantu baasibako abantu bange 26 ne mu kkomera. Abakuba emikono baagala obbata sina gwe nali ngambye. Siba mentioning ku social media. Because walwakuba nti ensonga ze mbagamba ziri sensitive nnyo badde teri muntu asobola zibagamba. Baakweka ebintu bino nga babikola. Okusanya Obuganda okusanya Uganda nga teri muntu gubagenda gamba nti kiruwe kiti. Okitegeera? Nze bizu byendimu essaazi no sibiri muntu akuba nti nine mundu bani n'abayekera bani ne mundu. No! Ebigambo bye mbagamba. Yensonga lwaki mbagamba nti nze guno omulimu ngulimu nagwewanga nwanirira eggwanga ne Bannayuganda baggula amaaso. Saakimamu nsimbi kubanga simuziriti temuzimpa temuzirina naffe tuli kintu ekimpanga eggwanga likyuse. Saakimamu poloti kubanga manye ensimbi tezimala buli kimu wabula obuntu n'okwagala n'okutegeeza abantu kano byakutera ku nsi kyekikulu. Bwe nsirikira information omuntu n'afuna ekiba kitegeeza kabaka kitegeeza nti Obuganda Uganda amanjiriddemu olukwe n'Obwakabaka amambuliddemu olukwe ne Katonda kennyini namugereke yatondeka ensi kwataateeka mpaji erikwatiridde mba muliddemu olukwe. Mujjukira tuli mu kifaananyi kya Katonda kino kyenkola nyinza okuba ninako amaanyi ganjawulo aga Katonda ganjogeza ebigambo bino. Gwoba oyagala okuprovinga ekintu kino kikituufu kwata simu y'ogirina genda ku face live genda ku bwenyi bw'ekitabo oteeka okukamera naawe obyogere. Genda ku Facebook oyina smartphone gulawo Facebook live naawe byogere. Byenjogeredde emyaka 4 byogere naawe byogere. Oyo wolokosa atambula ku social media kye balina okukola ekyo kubanga mu nsi y'abamafiya tulina kye tuyita counter attacking. Omuntu bw'omulabisa aba alina okufuna omuntu alina okudefendinga ekintu ekyo. Weebuuze lwaki basindika abantu tu counter attack kubanga tebaagala balabisa. Abantu bano batuvugidde mu nzikiza. Nga ye driver yamanyi gyavuga kubanga amatala gamuli mu maaso wali namwe katutudde butuzi batwala mbuzi n'engamba ffe tulina tugenda fuka mbuzi batuvuge buvuzi. Tulina okukyukamu tetulindiga tulina okukyukamu n'envayo n'ensaddaako obulamu bwange nabusaddaaka. Sisobola kudda Uganda as we speak right now. Sirina Kampala business zino baazisiba sina kye nina bonna baabitwala because of my country, because of you people to wake you up.
ne wodo kuda ku mutima naga simerumbi ali kino abo bo bayina okubeerawo nkibagamba buli naku aba bantu bayina okubeerawo basasulwa nga tebategeera ngate tugamba nti fenna batulira wa mugogo bakozeseza saazi n'okulumba Lumbuye nabo bagenda kulya esaazi n'okuba koso kumbalwa Kyagulanyi Center mwaku nabo bagenda kulya ekiri atabala kyekire nasigadde waka bolabo omuntu nga muyitwa munna Uganda olwanyisa munna Uganda munna agale enkyuka obeera mbuzi mbula byoya nanyini mufuya akwate ewawunya era nze sina muntu gwenyinza kupima social media kubanga samanyira kuwemula siwemula kuba manyi video zino ziraba abantu bangi nnyo olya wayina ensimbi zo nga wekolera business tosaba loan sazi notukyalina sente kiki ekyatuukawo walina ettaka acres ne acres balitwala kiki ekyatuuka walitunda nedda omuntu wagenze mutwale afudde ennaku bbiri kyali kibaddewo nedda kiki ekirabega okutta abantu bano kyembagamba obulwadde obuluma mu Buganda bwonna kati bulina sanizo zimu nazibagambye mwonna mwalwadde by'okutuuka ku ekyo lwaki bakuganda okukozesa eddagala kanula yakutonda ku nsi y'obutonde weebuuze lwaki balinemesa lake nafufunya amasimu agasukka 12 abantu bannebaza munange webali nnyo kubaka tuli bulungi nnyo tugende tukozesa eddagala lino naye nga siri musawo naye nga abasawo bagamba teri kwogera mu bakale baffe ng'ebiyenje omusawo gwange okuleeta Dr. Musindo ali mu kuzimba mansions and mansions dana atulina omubbi thief ali mu kuzimba mansions and mansions Museveni ayina buli kimu mu nsi kyetaaga okuba nakyo kyatagala mumanye ayina babbiraawo nga bazibya amaaso bwe muti kati nze akola ekintu kino tebanjagala lino olunaku n'olumu teri muntu wa NRM alina kwagala Lumbuye teri muntu akola mu state house ayinza kwagala Lumbuye teri muntu akola mu gavumenti ya Endobeso mutone ayinza kwagala Lumbuye wepo n'abasige be balina mu basige mu opposition asobola kwagala Lumbuye taliyo tasoboka agende ayagala Lumbuye nga musuuza omunyago gosubira mayigge ebikolo bye yakoze Buganda naye mbabuusa ti mayiga mu kyamu ayinza okwagala Lumbuye n'abadde bamulyamu nga bafuna visa buli mwezi nga babatwala Bulaaya bafamire ye ne babbiba na babbi ettaka gosubira nkiwolabe mala ayinza okwagala Lumbuye osubira nti Sadaka Kagere asobola okwagala Lumbuye oba mulangira n'omumbejja eyali mu Buganda olukwe nga balina enteekateeka zaabwe ez'okujja Mutebe mbuyinza mu Bwakabaka bayinza okwagala Lumbuye okisuubidde gwali ogwo otegera nti kyo bamusebusi bamuwadde obutwa n'ofuna omunanalo omugato ogendayo nawulira mu nnaku 2 mu nnaku 3 nga mukozeseza natural remedies embagambye gw'oyinza okukyawa Lumbuye bino ebintu byakwebuusa tulina kwebuusa nze ndi wano kubuusa bantu kati gobodde nze oli anvuma oli wa ddembe you have all rights to abuse me oli wa ddembe neze buli kyenkola mbeerako ekitono nnyo abantu omutwalo bembuusizza ekyo nkyebaliza Katonda buli video gyenkola mbuusa abantu abasukka omutwalo pa video gwanvuma bantu bameka bubuusizza. If I may ask ajana vuma mu social media simanyi mu series metategera nisi ndi mu series tegera naye tugamba nti abagezi bonna abasinga omunyi abagezigezi tebakyalina mugaso kati ffe muyita abasiru ffe tulina omugaso kati nze muyita omusiru bwe manga nsobola buli video gyenkola nembuusa abantu mutwalo wallahi ne Katonda jali ajja kumpempera ne mbanda kola ebikakadde kalonga wawonya abaddu bange basukka mu bukadde bwe buti nkusonye ebibonerezo byo ne gwali eyo okozewo kitambuze enjiri gwali eyo okozewo kyusa obwongo bwo gwali eyo wetegereze bice bigenda maaso mu ggwanga kanula amaaso gwali eyo nga wali okola kiki kigendera kiki omusajja okutandika okuba batwadde mu wala mutandisa okukola mu njuba zaabwe bali kubatta kiki kyatuuka ku Uganda kyatuuka ku Buganda gwali avuma Lumbuye ku nsonga za Wakabaka nze nakulya mu Kisenyi ku Mmengo ku musajja alumbwa sinawe simanyi mu Kampala ebyobuwangwa mbumanyi akayanja twakawugiranko kakayina amabeera gakayonsa kati yasigala poloti era Lumbuye yatundawo oba Kabaka Mutebi yatundawo ene mbozi zenjogera waliyo jiro ku TV ki Uganda mu myaka 35
bino byenjuga ku TV ku radio kiwali biwulidde ku myaka 35 kinjagala obulira abantu kebere CBS tesobola byogera kebere BBS tesobola byogera era buli mukazi yageza nko kubuusa abantu mu Bulange emigo bamugoberawo abasajja ba Buganda abasajja bakulu enjasa biguba bagoba mu mwakabaka babajja mayiga bagoba abazana babagobye mu mbiri abasobola okumanya olomolobo ne bagoba kutegera kubanga tebagala kubuusa abantu nze ndi wano nkolanga kibuuko omumbale kubabuusa ndi muzzukulu w'amazige neddira mpindi jjajjange yali mutabazi yatabala Obuganda jjajjange emboga yali mutabazi yatabala Obuganda batabala ne bazza Obuganda sobola bulaka bugende butunga ntudde mbulokuba tuli modern day society. What is modern day society nga Buganda busanawo tulina ensibuko gye tulina okudda ffenna tetujja kwelabira gitufa tonomusimendi mu Amerika ndi mubungezi era osigala oli muddugavu osigala oli Buganda. Manyi nkola programu zino teri muntu ayagala kuba nti bamukoone waluma naye nkoonye bangi waluma era mwenna ndi beetondera Buganda nga buzze obuteredde nga ne Uganda eteredde gwe natwaliramu nga naye wali mu lukwe nga nakulumya nja kwetondera luvannyuma nga Uganda eteredde n'Obuganda buteredde kati essaawa zino nja batwaraganya nja bakalakata mpaka buli kimu nga kizzewo kirina okubeera. Singa twalina emitimbagano gino emyaka 2 mabega singa yoseri agenda dane ka family ke singa n'abantu tebafanga bwe bali bafudduwa bwe bali bafa mabegako. Era njagala fundikira video nga mbagamba nti sente size zimala buli kimu wabula omukwano n'Oluganda nga bannayuganda bwe tulina kyekimala buli kimu. Tutambudde amawanga nga oba toyina muganda wo toyina ky'osobola kukola. Eno wamukwano go tokyawo tokyama kulyawo mmere mu Buganda mu Uganda osobola okulya emmere omuntu asobola okukusuza omuntu asobola okufunira omulimu omuntu asobola okukolera buli kimu ng'oli ewamu mu Uganda ekitegeeza sanga amawanga amalala ekyo bayite Ewaffe. Essente ze mulya ku mitimbagano kuno okwonoona eggwanga n'okwelooza nti mumusinga okutegera mulya mu nsi yammwe olekwe ne muzzukulu wo omusimira ekinnya. Abaana abange balyogerwako bazzukulu bange balyogerwako nti jjajja mmwe yakola omulimu oguteogerekeka naye gwe bali kwogerako kikyokoledde Uganda kikyokoledde Obuganda kikyokoledde Obusoga kikyokoledde Obunyolo kikyokoledde Obwakyabazinga kikyokoledde Obwakabaka bw'Ettoolo kikyokoledde Obugabe bwa Nkole omunyankolo liginaalyo obugabe obukoledde mulimu kibabusaanya kikyobukoledde. Njagala okubira omulanga abanyankolo ligino mutandika okulwanira obugabe bwa Nkole. Omugabe saazino terina munyankola manjali obwakabaka mu bwasaanyizibwawo obwalwenzululu abakonjo nama musituke mu lwanira obwalwenzululu wammwe kabaka mwe bamusibire Kampala tasobola kuvaayo. Omukama w'Obunyolo munnange teri Munyolo amanyi mukama wa Bunyolo gyali owatolo mulabalabakawo ng'atambula nayinza okuba nga musibe nga temumanyi bakini musibe. Kyabazinga naye musajja atu yasirika kubanga Katikkiro bamudde naye alinga mayiga enkola ya mayiga so muzuukuke kiri gye muli okoleka ensi yabo bagitwala oba girwanirira ogwange ng'okoze sirina manja. Mukama 13 mpeera tusisinkane ku Lwokubiri Mukama n'abanga asiimye essala zange zonna zigende eri amwenna abafiiriddwako abantu baabwe. Era njala kusaba Mukama Ddunda Namugereka akuuma onkumira Ssaabasajja Kabaka abalagira n'abambejja bonna bava mu ntumbwe zo wepoona Obuganda empewo za Buganda mizimu n'emisambwa gikingirize osobola okuba nti olaba ku Uganda empya era osobola okuba nti olamula Obuganda ng'otuyamba otugirawo mu kaseera kano mpawe kaaga obukulembeze bwonna obuli emmengo obutugirewo bwonna Obuganda bujja tterera. Okugema kusinga okuwonya Ssaabasajja Kabaka okugema kusinga okuwonya amatega ge tulimu lwa bukulembeze byo buli emmengo amatega ge tulimu kwe kugaana okwatulira abantu bw'otayatulira muntu kiba kibi nnyo era buli muntu asirika n'osirika n'otayatula kintu obajja kufuuka nga bbomu yabike bwabisi so nga teba oyogedde kino kijja ku mutima kikuwa obuvumu n'okuba nti obusungu bukuggwako. Y'ensonga lwaki nti tuwogera ensonga zino abantu baziwulire. Mukama 13 mpeera era buli omwafuna ekirungi buli omwasigale gy'asigala omukisa gwa Mukama gugende nammwe n'okwagala kwa Katonda kulembere bannayuganda gye bali
otuyamba otugire omumpe mbono nga nina bugisimu fungize kubanga ye buli kimu yakyonoonye. Mukama twale kiwanga kyo kiwatuleetera ku nsi watuleetereza mu Uganda. Mukama tata nkusaba nga sikusaba nga kono buwombeefu. Tuyamba otugire omuzitawani wa kaleekezo omutwale omumuze mirembe ne mutabani we kennyini muhozi kanyirupama nayo mutwale. Otuyamba otugire mu amasasini eyita genetic kebabazi kafamile katufukidde ekyambikwa katufukidde akayinja mu ngatto. Mukama tata yona gyosinzira gyowangaali tumanyi nti bizibu ina bingi okwasaganya eno n'eri okulanga ensoji tereza. Tuyambe abaddu bana Uganda basinga eddini mu Africa mwe muli abajuliza bafiira ku lwa Katonda bali mu namugongo bayo cha tata osoko okyaleke Ewaffe tuyambe otugire mutabani wa kalekezo mutwale. Tata tuyambe otugire omukyala mama sisi njide kembabazi otugire muhozi kanyirugaba otugire dana atwine otugire omusenero otugire buli kimu kyonna bano bakira mubajje bonna batawanye esimu ndamu kama watwale kubanga tukoye. Abaana ba Uganda babonyebonye, abaana ba Buganda babonyebonye, kuma kabaka kuma abalangira nabambejja kuma na buli kimu yagala Buganda bano bonna buli kasasiro eyamye okulya mu Buganda oluko n'okumujjawo. Mukama muzikirize nga bwazikiriza somola n'ogomola abatandika okwonona embeera y'obutonde. Mukama otuyambo batugirewo owa abaana ba Buganda n'abaana ba Uganda obukumi buli mujali jawambagattira ng'afuna ekigule magala eddiba. Osabira abaana bali mayumba g'abawalabu Mukama bayise mu mbeera eno basobole kubanga bagivunuka basobole kubanga bala family zaabwe. Abaana bali mu Europe b'obukuumi bafune ensimbi na buli omujali buli omu mukwateko omuwa obukuumi era omuwa okutegeezebwa era bakkirize babenga basobola okubanga bakutendereza buli babasanze nga n'emizimu gy'abajjajja n'emisamba gibakulembera. Mwenna njagala obbagamba nti mwena baviiriddwako abantu bammwe Mukama bakuume era abakungirize musobole okubanga mufuna okukkiriza mu mutima nti Katonda yagaba era yatwala. Buli afiiriddwako omuntu we Mukama akugumye ffenna gye tuyita. Aviiriddwako maama munnange oba okuze kati kkiriza nti olina okwetakulira. Aviiriddwako tata kkiriza nti okuze olina okwetakulira. Eno ensi tuyita mbuyisi agikuwa yagiviira. Ensimbi tezirina kye zina tutwala olw'ensonga nti obuntu ke tuyitaako obuntu kye kikulu. Engeri gye wayisamu mu bantu yekulabisa nti oli muntu bwerabisa ng'ekisolo abantu bakulaba ng'ekisolo bwerabisa ng'omuntu abantu bajja kutwala ng'omuntu. Mukama tubisabira nga tuyita mwana wa Yesu Kristo wanga ddala emirembe n'emirembe. Amina. Mwenaba. Lumbuye live ye channel yokka empoomu ensunsule